Yes, Redison TV tukyaliwo tukyagenda mu maaso n'okubanga tukuwa updates tukyagenda mu maaso n'okubanga tukuwa amawulire n'ensonga zonna ezigenda mu maaso nga bwe twewayo kubanga tujja kusunsulira ensonga eno. Buli mubaka wa parliament yenna anaavaayo n'ayogera ku nsonga eno tujja mukuleeterako wano. Kakati olwaleero gwe nkuleetedde si mulala Honorable Zaake Francis Butebi abadde tannaba kubaako kigambo kyonna kyayogera ku nsonga zino oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform olukiiko olukulu olw'okuntikko olukikulembera olumanyiddwa nga NEC National Executive Committee okurizolovinga nti Owekitiibwa Honorable Mpouga Nsamba abeere ng'ava ku bwa commissioner mu office eyo bwa commissioner mu parliament olw'ensonga z'obuli bw'enguzi n'okukozesa obubi office ye, era ne bategeeza parliament olukiiko olw'okuntikko nga lumaze okutuula ne lusalawo ekintu ekyo nti Honorable Mpouga ffe tumugye mu office eyo ng'ekibiina era ffe abaamusindikayo. Jjukira mu kusemateeka omanyi waliwo abantu ababadde bagezaako okubeera nga bateekawo ekintu kino okwagala okulaga nti ekibiina tekisobola kujja muntu mu kifo kye kyamuteekamu, naye okunyonyola kubaddewo ssemateeka akkiriza ekibiina to appoint and to recall omuntu yenna mu office emu ebeera ekkirizibwa nti office eno ffe tugiteekamu omuntu era kitegeeza ffe tuba tusobola ate era okumuggyayo. Kakati ekibiina National Executive Committee eya NUP oluvannyuma lw'okuba nti yatuula ne bagwa musajja ono ne bamuwozesa n'akkiriza nti ekyamazima ssente nazirya era ssente nazirya mu nsobi ne yeetondera abakulu ku kakiiko kano, ate oluvannyuma n'agezaako okubeera nga yeegaana ebigambo bino. Byonna sitole mugimanyi, sijja kugiddamu buto. Wabula amateeka gabadde nga bannamateeka abasinga obungi badde nga bavaayo ne boogera abamu ebigambo ebitali bituufu, abamu ne boogera buli omu endowooza ye ng'eraga nti Honorable Zaake Francis Butebi ayinza obutatuula mu ofiisi olw'ensonga nti ekibiina kiyinza okuba tekikkirizibwa kubeera nga kigoba omuntu aliyo, naye ate nga amateeka amatuufu constitution w'eggwanga akkiriza ekibiina okugoba oba okuteekayo omuntu omulala. Kakati Honorable Zaake Francis Butebi yabadde ayogerako n'omukutu gwa NTV babadde bamubuuza ku nsonga zino nti gwe ozoogerako ki, era yabazeemu bulungi nnyo n'abagamba nze sirina kyamaanyi nnyo kye ngenda bagamba, wabula nsuubira omukulu okweyisa ng'era Owekitiibwa. Mu ggwanga erya Nigeria waliwo abaddewo munnabyabufuzi omu ng'alina office emu gyaddukanya ne wabaawo buli bw'enguzi obulabikira mu office ye yalekulidde, era embeera teyabadde nnyangu nnyo gy'ali paka we yakkiriza n'abeera ng'alekulira. Kati bano abasajja bagamba nti ffe tuli baabitiibwa, nti ffe tetwalya nguzi newankubadde twagikkiriza omulundi ogwasooka, ate kati olutambi lwakyuseemu. Tulaba Owekitiibwa omu Abedi Bwanika ng'alumba abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform, naye ebyo byonna nga sinaba kubanga ng'endayo kansooke nkuwe ebigambo bya Honorable Zaake obeere ng'obiwulira bulungi nnyo, then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Bantu bendabye nga njigirako ku bintu bingi nnyo, so simusuubira kubanga ate enkolagana yaffe yonooneka, wabula kye musubiramu kiri kimu kukola kintu ekya kisajja kikulu okulaba nga naffe tumuyigirako nti ensobi weebezze omuntu ogikkiriza n'osobola okugenda maaso nga bwe yagikkiriza. Wayogeddeko ne Honorable Mpouga okumubuuza oba okumanya ekirowoozo kiki ekiri ku nsonga eno? Nze ng'omuntu we musangira era nsobola okwogera naye, era na wano wennyini nsobola n'omukubira essimu yange gyakwata amangu ddala, era mmanyi nti tujja kuba twogeramu mu mbeera yonna kuba tulina ebintu bingi ebitugatta, tuva mu kibiina kyekimu, ffenna tuli Baganda, ffenna tuli Bakatuliki, ebitugatta bingi nnyo, ate nga nze kumpi andabanga mutabani we. Singa Honorable Mpouga agaana okuva ku kifo kya wa commissioner ogenda kuzzaako ki? Sikisuubira kubanga agaana, naye kusinziira ku bigambo byazaayogerako emabegakaawo nze ndowooza asobola okwekuba mu mutima n'akola ekintu ekituufu ekirina okuba nga kikolebwa kubanga yakkiriza ensobi. Ti ensobi yaliwo era ensobi n'agyetondera. Kakiba kitegeeza omuntu oba okkiriza ensobi nga ensobi wagikkiriza nga weeri oba olina okukola ekintu ekituufu, naye wabanga agaanye, nze ndowooza tuba tulina okulaba nga tutuula ne tugonjoola ensonga eyo. Wadde baatuula ne bigaana, naye nze ndowooza wakyaliwo omukisa omulala okulaba nga tugonjoola ensonga eyo. So bino byonna olowooza birekawa ekibiina kya NUP nga tugenda mu kulonda okwa 2026? Nze kye ndowooza bannayuganda kati balaba ensonga lwaki engule yatulemu okwambala 2021
bamanya muffe bennyini tubadde tulinamu embeera ey'okulabanga nti mulimu bannaffe abadde batulemesa okubaako bye tukola. Nze NUP ngimanyi ng'ennyanja buli kintu ekitatali kiramu nga kifu kidda kungulu. Kati essaawa ya leero bannayuganda bagenda tutuuka ekiseera balabe ebifu biriwa mu NUP bidde kungulu tubijjemu ennyanja ebeere nga njerufu twambale bulungi nnyo engule. N'essaawa ya leero Pulezidenti Kyagulanyi handiseewo essuula empya. Ebigambo bya Honorable Zaake. Kakati njagala nkuwa ebitonotono ebikwata ku Honorable Zaake ono naye nga sinaba kubanga ngendayo anyongera okujjukiza nti Parliament oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina kya NUP kyasazeewo kyo kibeere nga kijjayo omubaka oyo amanyiddwa nga Mpuuga bateekeyo Honorable Zaake Francis Butebi. Parliament yo yatandise okuba nga ekola ebyayo ng'era ebya bulijjo. Batandise okwewala okusinziira ku amyuka omwogezi w'ekibiina amanyiddwa nga Alex Weyise Mufumbiro abadde ku NTV naye olunaku olwaleero n'agezaako okutangaaza ku nsonga eno nti okuva we twawandiikira Parliament nti ffe omukulu tumuggyeeyo era n'abategeeza nti ekyamazima tutaddeyo Zaake yagenda okubanga adda mu kifo ekyo olw'ensonga nti yali yaggyibwayo mu bumenyi bw'amateeka. Kati n'amawulire genfunye galaga nti ayina okubanga alisiivinga ebbaluwa okuva ku kibiina ekya National Unity Platform ng'ebategeeza ensonga zino atandise okwekweka mu office taliimu. Ate bwe bamusangamu agamba obudde si bwa office kati atandise okubeera nga ateekawo okubuzaabuza okutandibadde kwa bulijjo oba okutandisaanya okubeera nga kubeerawo. Kati yembeera eriwo naye nga Honorable Zaake agamba ebyo byonna biva ku Mataasi Mpuuga era yalina okubanga atereeza office ye yalina okubanga atereeza omutima gwe n'amanya nti ekyamazima ekibiina kyangobye bw'abanga akkiririza mu mateeka era nga alwanirira enkyukakyuka alina okukola ekintu ekimuyitisa honorable. Era kyovula ng'omu yamuyise dishonorable nti wabanga ddala asobola okugaanira mu office ku level kwali kitegeeza yali enguzi ate nakkiriza nti alidde enguzi n'addira ensonyi n'abanga azifuula obusungu. Ebitonotono bye njagala okubanga nkuwa ebikwata ku Zaake ngenda bikozesa eddakiika ndowooza ng'emu yokka bamuyita Zaake Francis Butebi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January 1991. Ono n'omusajja yazaalibwa ku lunaku lwe lumu ne Kyagulanyi. Birthday yaabwe ebeera olunaku lwe lumu nga 12 January mwaka gwa 1991 era nga musajja musuubuzi munna bizinensi azaalibwa mu kibuga Mityana. Alina emyaka 33 egy'obukulu. Yasomera ku Ndejje University yasoma kye bayita Bachelors of Procurement and Logistics Management era nga wetwogerera munnabyabufuzi abadde akiikira Mityana Municipality okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 paka wetwogerera olwaleera kino kisanja kye kiba kyakubiri okubeera nga akiikirira ensonga eno okusiikirira Mityana Municipality. Yazaalibwa ku kyalo kye bayita Butebi, ekyalo bakiyita Butebi Mityana era we wava erinnya lya taata we kubanga taata we ye Emmanuel Sembuusi naye nga bamutuuma erinnya lya Butebi olw'ensonga ye yali omugagga w'oku kitundu ekyo. Ate nga maama we bamuyita Teddy Naluyima era nga Zaake ye first born mu baana 12 abamwami Emmanuel Sembuusi abasinga obungi gwe bamanyi nga Butebi. Zaake ye first born abaana bali 12 abawala bali 8 abalenzi bali 4. Bibyo bitonotono byenjo kuwa bingi byemmanyi of course ku Zaake naye sijja kugendawo nnyo wala kankuweeka ebyo tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako kubanga amawulire updates zekyajja tukyazikuwa. Red Zone TV kwoli gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga otambula naffe ebbanga lyonna tuwuliziganye mu updates eziddako.